atenderezebwa gurumiswe oyitafe tonda ne mama namugereka abango obwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala nsindikira ekitangala ndi kwagala nsindikira okwagala ndi bumu nsindikira obumu mbogombogo kyewagura erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byonna byogenda okubeera nga owuliriza so bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu bakama baffe ab'awamu mbw'ekitangaala mu butonzi eyogera ku kuteekako omulongo amanyikiddwa nga yo higher self mu butonzi. Egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa tuli basanyufu nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga tuli mu kadde kano nga tuyogera wamu nammwe. Abaagalwa osobola okuddamu okubeera ng'oli bumu wamu n'omulongo wo mu kadde kano, kubanga kano ke kadde ak'okuzuukusibwa. Era Sseŋŋendo Nattimba akimanyi bulungi era nga naawe okimanyi bulungi. Abaagalwa tumanyi oli mu kaseera akatali kangu, bangi ku mmwe kubanga muwulira era nga kubanga muwulira amayengo ag'emitendera oba ag'ensi ey'okutaano nga geeyongera okubeera nga gesolosa eri ensi yammwe era nga gayongera okubeera nga gakola omulimu gye galina okubeera nga gokola. Kino kiyamba okusobola okubeera nga kigattaganya obujjajja bw'ekitangaala kyammwe ekitudde mu butafaali bwammwe. Abaagalwa Sseŋŋendo Nattimba erabikanga eri mu kaseera ak'akavuyo akatuddemu ebitoomi eby'ensi ey'amayengo ag'okusatu. Ebiseera ebisinga owulira nga oyina empulira ekusika mu bulamu ekuzza mu bulamu obukadde. Mundaayo ne wabweruwo waliwo akavuyo kangi era nga waliwo ebibala ebiva mu kavuyo ako. Abaagalwa mu kadde kano leka tukole wamu nammwe nga muyita mu kkubo lino effunda ery'ensi ey'okusatu. Naye tekigenda kubeera nga kikolebwa mu kuwonawo oba mu mbeera ey'okuwonawo. Nedda. Naye ebisinga obungi ebikolebwa mu nsi eno bikolebwa ku lw'ettumba, ku lw'okwenafuya okwefuula nga muli batono, olw'okulowooza nti temukuumiddwa kimala, okusobola okubeera nga muyakaayakana n'okusobola okubeera abaddala. Ezo ze zizze zibakuumira mu kkubo lyammwe effunda ery'oku sseŋŋendo ey'ensi ey'okusatu gye mubaddeko. Abaagalwa ebirungo ebyo ebiseera ebisinga biba byagala kwekweka, nga bibeera tebyagala kubeera nga bivaayo ebiseera ebisinga obungi. Naye tukusaba okozese ebirabo byo ebirungi ebyo ebyakuweebwa era ebikuweebeddwa. Abaagalwa ebirabo ebyo bitwale gy'owulira obukaawu, gy'owulira effutwa, gy'owulira ennaku n'empulira zonna ezitalina bwakweyamba mu bulamu bwo mundaayo. Gezaako okulaba nga otunuulira ensi ye ey'omunda. Eri abo bonna abayagala okubeera nga batinta, naye ng'empulira bwe zityo
ziyongera okubeera nga zibalinnya ku nfeete buli lunaku oba ebiseera ebimu. Mu ngeri eno gezaako okulaba nga olinnya olusozi lw'olugendo lwo ng'omuntu. Ye lusozi oba nsozi zonna eziri mu bulamu bwo omwagalwa osobola okuziseseetula. Naye osobola okukikola nga tokozesa maanyi ga birabirwako. Osobola okufuna obwerufu ku buli kintu kyonna ekireeta obuzibu mu bulamu bwo mu ngeri yonna gy'oyagala. Abaagalwa, mu kadde kano abaana b'abantu batandise okubeera nga bazuukuka okufuna okutegeera n'okumanya nti buli kintu kyonna mu butonzi mayengo, era nga beetaaga okubeera nga nabo baŋŋanga ensi mu ngeri y'emu. Abaagalwa, katubaye kyebakulabirako, katugambe okuwonyezebwa okw'omubiri. Ebiseera ebisinga kuno kuleeta okukogga mu mubiri gwo n'obeera nga owewuka. Kubanga ebiseera ebisinga kiba kyetaagisa okubeera nga okola ku maanyi go agakutudde mu mubiri gwo, n'okukola ku ebyo byonna ebiri wabweru wo. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga techniques oba enkola ez'okufuula ow'eddembe mu mmeeme zeetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Kubanga zigezaako okulaba nga zeesolosa mu nsi eyo zikuyamba okusobola okubeera nga owonyezebwa okuviira ddala mu nsi ey'omunda. Kubanga ziba ziyagala oba amayengo gano gaba gayagala gayogere naawe mu kasirise mu ngeri ey'amaanyi mu mmeeme eyo ey'obwannaalongo. Eyo ebiseera ebisinga ebeera etuddemu obukunizo obukadde, ebirowoozo ebikadde n'emize emikadde mu nsi yo. Ekitundutundu ekimu ku bw'entegeera y'obwannaalongo bwo gye muyita subconsciousness buli kiseera ebeera n'enfuuyirize mu kadde akaakakati. Era nga ebeera ekuyamba okusobola okubeera nga owuliriza erisenga w'omutima gwo owa waggulu. Nga bwe kugamba nti tuyagala kubeera nga tuva mu kizikiza, kano ke kaseera ak'okuwonyezebwa. Naye nga okuwonya ekintu kyonna oyina okusooka okumala okwaŋŋanga n'entegeerayo ey'obwannaalongo subconsciousness n'ebirungo ebigituddemu mu mbeera yonna gy'oba olimu, kubanga etuddemu amaanyi agatenkanika, era nga ebeera esalawo kinene nnyo ku kiki ekifuga ensi eya wabweru n'obulamu bwo bwa wabweru, kubanga buli kintu kyonna kitandikira mu ndaayo. Era ensi efugibwa mayengo gakutuddemu. Mu ngeri eno abaagalwa, y'ensonga lwaki tuli kuyiwa amayengo eri entegeerayo ey'obwannaalongo mu kadde kano. Kino kikuyamba okusobola okubeera nga owona, n'okusobola okubeera nga weggyamu ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga obyeggyamu mu kaseera kano. Ebiseera ebisinga ozze oyita mu bulamu obw'okubonerezebwa mu bulamu bwo, ku lw'okuba obadde ozze weerowoozaako ng'okola ebintu ebimu ng'obyekolera nga ggwe, ku lw'okuba obadde n'ebirabo ebirungi
ebyo bye wali yagala okubeera nga ogabana n'abalala. Mu ngeri eno kyakuleetera embeera ey'okuboolebwa, ey'okuyisibwamu amaaso, ey'okutiisibwatiisibwa, ey'okusibirwa, ebiseera ebimu ne bakujagambula n'okugajambula. Abagalwa, bino bikoleddwa era nga byakolebwa baganda bo oba abantu mu biseera eby'emabega bye walimu, ku kyalo kye walimu, era ng'okuyita mu mbeera eyo ey'okuboolebwa ku kyalo nzibu era nkakanyavu nnyo eri ensi yo. Ebirowoozo eby'okufiirwa ekika, okufiirwa ekyalo mu nsi eyammwe ey'emabega byali bituddemu entiisa ezitenkanika mu ntegeera y'obwannaalongo bwammwe. Kubanga emyaka mingi emabega egiri mu 10 wali tosobola kubeera nga owonawo nga toyina kika na kyalo ky'oliko. Abagalwa, tuyagala kubeera nga tukuleetera oyo gwe kennyini eyeekwese mu kadde kano. Ebiseera ebisinga oyo eyeekwese nga ye ggwe, ebiseera ebisinga ayagala nnyo abeere nga asigala mu butono. Era ebiseera ebisinga alowoozesebwa yeefuulenga omunafu. Era ekyo kyayagala. N'akuleetera endowooza nti toyina ky'osobola kubeera nga okola mu mbeera yonna ebeera ekwaŋŋanze. Abagalwa, tugezaako okubeera nga tukuleetera ebirungo ebyo by'otamanyi, osobole okubeera nga obitegeera, obiteeke mu kitangaala eky'omuliro gwa kakobo w'amazzi, mu lunyaanyimba ekimanyikiddwa nga the violent light. Waliwo abambuuza nti tebamanyi kakobo w'amazzi kwentegeeza, kitegeeza violet light. Ogenda ku Google n'oteekako mu violet light bajja kukuleetera violet lights ez'enjawulo z'okozesa okubeera nga oweerongoosa. Omwagalwa, kino kikuyamba okusobola okubeera nga okyusa amayengo ago ng'okozesa omuliro gwa kakobe guno ogw'amazzi ogwa jjajja Mukasa oba Ssaalongo Mukasa. Yogera eri ebirungo ebyo by'obadde tomanyi, obigambe, manyi nti mukoze kyonna ekisoboka era nga mbeebaza ku lw'ebyo byonna bye mukoze. Naye kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga tulinnya eri ekitangaala mu kadde kano. Abagalwa, mu kadde kano tuwulira obutono bwe obutudde mu bwa Nnaalongo nga bugamba kino kyesigika okubeera nga tukikola. Bagezaako okulaba nga bakola ekyokusalawo basobole okubeera nga baŋŋanga abalinnye mu kitangaala. Abagalwa, kino kyesigika 10 ku kyennaakyo. Yogera eri obwannaalongo bw'entegeerayo. Ye abagalwa, kkiriza olinnye mu muliro gwa kakobo w'amazzi kubanga gutuddemu obulungi okuzaama era nga tegulumya, gukyusa amayengo gonna.
guyimusa buli kintu kyonna okusobola okubeera nga kidda ku mitendera egya waggulu. Tugezaako okulaba nga tuleeta olufungo olw'ekitangaala eri amayengo go gonna. Era tugezaako okulaba nga geetooloola omubiri gwo nga gayita mu bukulenge bw'amaanyi go okuviira ddala kakulenge ak'oku mutwe nga kagenda nga kitangaala kino kigenda kijjamu amayengo ago gonna agazze gakukuumira mu nsi eya wansi, nga mwe muli obulumi obukadde, nga mwe muli ennaku enkadde, nga mwe muli mu enkola ez'okwetimaya n'okwefuula omutono ezitali za ddala eri ggwe. Tuleeta olufungo olw'ekitangaala olweyongera okubeera nga luyita eri akakulengeko ak'oku mutwe nga lujjuddemu ekitangaala. Ye omwagalwa, oli w'amaanyi era nga oli mulungi okuzaama. Osobola okubeera omulongo wo, your higher self. Abaagalwa, ng'ebitonde byonna ebitudde ku Sseŋŋendo Nattimba, abo bonna abasobodde okubeera nga bafuna akakisa okukolagana wamu n'amawanga ag'emmunyenye mu mitima gyabwe ne mu nsi ey'omunda nga mwebase, mumanyi bulungi omulimu gwabwe gwe bakola eri Sseŋŋendo eno Nattimba. Kano ke kadde ak'okutegeera nti kano si ke kadde ka kuzannya embeera ey'obutono. Akadde ako kaweddeko abaagalwa. Tugezaako okulaba nga tulaba obutono buno nga budduka okugenda eri bassaalongo ne bannaalongo mu amayembe amazadde era amalungi abali wamu nammwe mu kadde kano. Eggye ery'amayembe egy'ekitangaala kyonna agali wano era nga gabaaniriza okuviira ddala ku sseŋŋendo ez'ekitangaala eziva waggulu nazo zibaaniriza. Abaagalwa, mwetegese okusobola okubeera nga mukoleeza ekitangaala kyammwe, okubeera nga mukoleeza entegeera yammwe, era musobole okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti mwagalwa nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti buli kintu kyonna kitambula bulungi. Temulina kubeera nga mwaŋŋanga ebyo ebigenda wabweru w'ensi yammwe ebibajja ku nnamuziga y'emitima gyammwe. Abaagalwa, temubikkiriza nga newankubadde oyina ebikusoomozebwa mu nsi ey'omubiri era nga tomanyi kiki kiddako ku kyo, era ng'oluusi ebiseera ebimu kikuleetera okutya. Manya nti nno oluŋŋamizibwa okusobola okubeera ng'ofuna ekyokuddibwamu mu mbeera eyo gy'olimu. Teweetaaga kubeera nga oŋŋanga ebyo ebiri eri obulamu bwo, oba teweetaaga kubeera nga wofuula obulwadde nti bulwadde bwange oba embeera yonna. Tobikkiriza kubeera nga bibeera bibyo, kubanga si bibyo abaagalwa. Ogwo gwe mubiri ogugezaako okulaba nga gwejjamu ekintu kyonna ekyetaagisa okubeera nga kyeggyebwamu mu kadde kano ekiteetaagisibwa. Amaanyi nga ageeyongera okubeera nga gesolosa we gasanga enkonge mu butaffaali bwo, gayamba okubeera nga gaziggyamu, osobole okubeera nga ozannyira mu maanyi
ag'obukulenge bwo nga we buyina okubeera. Abaagalwa, y'ensonga lwaki tuweereza ekitangaala kingi eri obukulenge bwammwe. Bweyongera okubeera nga butambulira ku lufungo lwe lulina okubeera nga butambuliramu nga tebuyina kakuninzo konna kabutuddemu. Tuweereza ekitangaala eri obukulenge obubiri obusooka obwa wansi ku ekyo kye bulina okubeera nga bukola, kubanga bwe buyamba okusobola okubeera nga butonda ensi ebeera erabika mu nsi ey'okusatu, era bwe bubayamba okusobola okubeera nga muwonawo. Abaagalwa, mukadde kano omutima gwammwe gusobola okubayamba okutonda ensi gye mwetaaga, nga bwe mweyongera okubeera nga mulinnya n'okusenvula okudda mu nsi ey'okutaano gye mutambuliramu oba gye muli okusenvula okubeera nga mutambulira mu kadde kano. Era mwandiba n'okuyaayaana okugamba ye nejjamu ebikadde byonna ebibadde binzitoweredde, byandiba nga bimpeereza mu lugendo lwange, naye mukadde kano njagala kubeera nga nkula mu ssanyu. Nzize wano emirundi mingi okusobola okubeera nga njiga mu nsi etuddemu ekizikiza, ensi etuddemu obuzibu, ensi etuddemu okugeraganya kw'ebirungi n'ebibi, ensi etuddemu ekizikiza n'ekitangaala. Mbyejjamu mukadde kano, nejjamu amaanyi agakontana abiri nga Sseŋŋendo na Ttimba maama wange naye waakikola, oba maama wammwe nga bw'akikola. Obuwangiro obw'ebibiina ez'emitendera egya waggulu tebubeera mu maanyi gakontana, era tebwetaaga maanyi ago, era nange sigeetaaga, era ne Sseŋŋendo yange nayo tegeetaaga. Omwagalwa, ssa ekikkoowe ng'oyingiza obwamusoke mu ndaayo era ofulumye. Omwagalwa, kkiriza wejjemu ebyo byonna ebikyakyakuweereza mu nsi ye ey'omunda. Wandiba nga oyagala kwogera ebigambo bino wammanga nti ndi mwetegefu okubeera nga nzijukira ebyo bye mbaddemu mu nsi ez'emitendera egya waggulu nga nkyali mu mubiri, era leka obutaffaali bwange buwanirire ekika ky'ekitangaala ekyo. Nejjamu buli kintu kyonna ekijja mu kkubo lyange. Nzizibwamu amaanyi ekitangaala, nzizibwamu amaanyi okukyusibwa okutukuvu n'amakyusa nga nzira mu kutambulira mu kkubo lyange ery'ekitangaala kyange ng'ekitonde. Nkyaniriza nate mukadde kano, kubanga kitambulira mu mbeera etuddemu ebirungi ekisa obukkakkamu, obwangu n'okwebonga mu ngeri ey'obwangu. Abaagalwa, tuligezaako kubeera nga tuteeka ekitangaala eky'enjawulo okubeera nga kibeetooloola mukadde kano. Omulongo wo alikola wamu naawe okusobola okubeera nga akulaga ebuziba ekyo ky'otasobola kubeera nga olaba. Abaagalwa, kiri kutuukawo. Mwejjeemu embeera ey'okwetimaya, embeera ey'okwefuula abatono eyetudde mu mmeeme yammwe ey'ettumba lyammwe, era mwejjeemu byonna ebyo ebibakwatidde mu nsi eya wansi
n'okubeera n'embeera ey'okubeera nga muwonawo. Mwejjeemu obutono bwammwe obw'okwefuula abatono ng'abantu. Mwejjeemu obuwangiro bwammwe obwo bwonna obutali bumu wamu ne kwagala. Ennono zammwe zonna ezitali bumu wamu n'okwagala muzejjeemu mu bulamu bwammwe bwonna. Mwejjeemu embeera ez'okwesosola ez'okweyawula, empulira eyo yonna ezze ebaddiriŋŋanya mu nsi yammwe, kubanga waliwo omu, era nga obumu buno butudde mu bulungi obw'entegeera emu. Abagalwa, era obumu obwo butudde mu bumu nga naawe oli bumu nabwo mwobwo. Era nga tuyagala tukutegeeze nti okulembedde olugendo olw'amakyusa, kubanga oyina okuyaayaana n'essanyu okusobola okubeera nga olinnya mu kitangaala eky'entegeera ery'eddemeeza eryo. Abaagalwa, mu kaseera kano tugenda kutambula n'entegeera ey'ekibiina kye tulimu eky'obutonzi eyemanyikiddwa nga the galactic awareness. Tugenda kutambula wamu n'entegeera ey'abaayimusibwa n'entegeera n'omulongo waffe oba omulongo wo, your higher self. Labanga omwagalwa owambaatiddwa ekitangaala ekitukuvu nga kikola olukomero okuva waggulu mu ggulu okuyingira mu nsi yo yonna kikwetooloole. Labanga ekitangaala kiyakaayakana eri ensi yo. Wandiraba ekitangaala ekya bbulu okuva eri Ssalongo Namuzinda, oba wandiraba ekitangaala ekya kiragala okuva ewa Ssalongo Kawumpuli, oba ekitangaala okuva eri Maama Nakayima. Abaagalwa, kyandibanga ekitangaala kiyakaayakana zaabu ekiraga amaanyi amatukuvu ag'obwa Ssalongo, oba kyandibanga ekitangaala kiyakaayakana ekitangaala ekya siliva eky'amaanyi ag'obutukuvu ag'obwa NNYO. Kyandiba ekitangaala kyonna ky'obeera olabye oba ky'obeera oyagala. Abaagalwa, kkiriza era omanye nti nno kikwetoolodde, era nga kyeyongera okubeera nga kisaasaanira eri obutafaali bwo. Obulungi obwo bweyongera okubeera nga bukka eri ensi yo n'eri ensi ya maamawo Natimba nga Sseŋŋendo. Era leka olabe ng'ekitangaala ekyo kikkirira nga kiyingira eri omutima gwa maamawo Natimba, kibeere bumu wamu n'ensi ey'omunda eya maama Natimba, era kyeyakaayakane wamu n'omwoyo ogwa maama Natimba ogumanyikiddwa nga Gaya. Leka kigende eri obwamusoke nga y'empewo yammwe, era leka kigende eri mu butonzi bwonna, kigattaganye wamu n'emyaliiro egya waggulu mu butonzi. Omwagalwa, labanga otambula ng'osenvula era nga ogenda okubuuza eri ab'eŋŋanda zo abatudde
ku sseŋŋende ezitudde mu mmunyenye okubuuza ku bika byo ebikola emyoyo egyawamu. Abaagalwa, kirungi okubeera nga osisinkana, weebuuza ekibuuzo kino wammanga, kirungi okubeera nga osisinkana ku sseŋŋendo oba ku kyombo. Abaagalwa, abo boyagala okubeera nga osisinkana bazzeemu nga bagamba nti osobola okubasisinkanya ku byombo byabwe, kubanga weebali wano nga beetoolodde sseŋŋende eno natimba, bali kumpi wamu naawe. Abamu ku mmwe muli ku byombo ebyo. Era ng'ebimu ku byombo ebyo biri waggulu w'amaka gammwe nga newankubadde temubiraba. Abaagalwa, ekitangaala ekyo kyeyongera okubeera nga okuva eri ebyombo ebyo. Era ng'ebyombo ebyo abaagalwa biviira ddala kuva mu baŋŋanda zammwe, okuviira ddala ku sseŋŋende ez'enjawulo ezitudde mu mmunyenye. Wandibanga oteebereza nga waliwo ekitangaala ekyeyongera okubeera nga kikka era nga kimulisa eri ensi yo, era nga olaba buli kataffaali akakola ensi yo keeyongera okubeera nga kayakaayakana, era naawe ng'otambuzibwa ku kyombo okubeera nga otwalibwa ku kifo kyonna ky'oyagala okubeera nga otwalirwamu. Abaagalwa, weesange mukadde kano oba yaniriza ekyombo kyonna ky'oba oyagala okubeera nga olinnyako mu kaseera ko nga weebase, kijja kubeera nga kijja era kikutwalewo wonna gy'obeera oyagala okubeera nga otwalibwa. Wandibanga oli ku mmeeza nga weetooloddwa abalala, wandibanga oli mu sick bay oba mu kifo ekirwalirwamu kubanga oli muwonya. Abamu ku mmwe mwandiba abaduumizi aba brigades ez'enjawulo mu magye ag'ekitangaala. Abaagalwa, gezaako okulaba nga okuŋŋaanya obwannaggwano bwo mu nsi ennyingi ezitudde mu mmunyenye, mu buwangwa obungi obutudde mu kibiina ssebabiina zonna ez'obutonzi, kubanga bino biri bumu wamu naawe. Naye mukadde kano abaagalwa, tukusaba ogezeeko okufuna ekifo ekituddemu obukakkamu, ekituddemu obusirifu. Tuula, yogera wamu n'ab'eŋŋanda zo abakwetoolodde. Abaagalwa, be bano abantu bozze omanyi okumala ebyasa n'ebyasa mu bulamu bwo. Bakumanyi bulungi era nga naawe obamanyi bulungi, nga muno mwe muli omulongo wo oba omwoyo wo ng'akutudde wamu naawe mu mukono gwo ogwa ddyo, era nga batambula wamu naawe, era nga bayakaayakana, nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga naawe otuukiriza enteekateeka yammwe. Wandibanga olina okuyaayaana kw'oyagala okubeera ng'oyogera eri bo, ng'obagamba nti neetaaga okwagala kwammwe, neetaaga okufuna obubaka okuva eri mmwe,
manyi nyina emmeeme y'obwassaalongo bwange oba entegera y'obwassaalongo bwange ebiseera ebimu nga eyinza obutategeera bubaka kuva eri mmwe era ebiseera ebisinga n'embeera nga siwulidde kiki kye mwogera naye mbasaba mumpeereze obubaka mu nsi ey'entegeera yange ey'omunda okusobola okubeera nga butuuka mu mmeeme y'omutima gwange era bujje mu ntegeera yange obwassaalongo. Yogera eri omwoyo wo, yogera eri abaluŋŋamyi abo abakwetoolodde spiritual team abaagalwa obagambe nti neesigamye ku mmwe okusobola okubeera nga munnyambako mu kino. Abaagalwa wonna abasaba bajja kukuyambako era weggulirewo okusobola okubeera nga ofuna obubaka obwo. Ng'obeera ng'olina ekibuuzo eky'okubuuza eri abaagalwa abo katugambe ab'ekika kyo mu mwoyo babuuze. Kyandiba ng'oyagala kubabuuza nti abaagalwa nkola ntya mu bulamu bwange buno. Abaagalwa musobola okubeera nga muyongera okunnyambako n'okumpanirira nsobola okubeera nga ngattaganya amayengo ag'emitendera egya waggulu. Kyonna ky'obeera oyagala okubeera ng'obabuuza babuuza abaagalwa. Babuuze ddi gye lunaku ki lwe mugenda okubeera nga mulinnya ekigere kyammwe ku Ssengendo Natimba nga tubalabako. Kubanga twetaaga obuyambi ku Ssengendo eno. Babuuze kyonna. Wandiwulira eky'okuddibwamu oba nedda? Tewaliwo obuzibu abaagalwa. Ky'olina okubeera ng'okola wulirize mundaayo. Wandifuna empulira ey'okuteebereza. Nakyo kiryoke. Abaagalwa tuli kuweereza kitangaala kingi nga muyita mu nkola eno gye mulimu. Eri abo bonna abasaba obuyambi ku Ssengendo Natimba tuwuliriza okuva eri mmwe. Baganda bammwe ku Ssengendo ez'enjawulo mu Munyenye ziwuliriza nga zibayambako okusobola okubeera nga Ssengendo yammwe efuuka ensi ey'okutaano. Era esobola okubeera nga ekolagana wamu n'obuwangiro obwa ssebabiina ezitudde mu galaxy gye mutuddemu. Musobole okubeera nga muli bumu wamu mu buwangiro bwammwe n'enzikiriza zammwe n'ennono zammwe. Abaagalwa ebyo byonna birigenda mu maaso. Amakyusa galigenda mu maaso. Era nga tewaliwo asobola kubeera nga agayimiriza. Nga newankubadde oyinza okubeera ng'okyagala naye tekisoboka kubanga ky'amaanyi nnyo. Ekitangaala kyeyongera okubeera nga kiva eri jjajjammwe era Ssaalongo Kiwanuka. Mu lunyaanyimbe gwe mumanyi nga Sol, SOL, nga gwe y'enjuba yammwe okuva eri enjuba bwaguuga etwala ssebabiina eno gye mulimu emanyikiddwa nga the Great Central Sun. Abaagalwa ekiseera ekya Kaaliyuga kiwedde. Omugigi omukadde ogw'okusaanyizibwawo guwedde. Kano ke kaseera k'okwaniriza omugigi ogwa Santiyuga, omugigi ogw'eddembe n'obugagga n'omuyika, kubanga guli kuteekebwawo mu ngeri ey'amaanyi buli kanaku. Kye tuwulira kye bayogera okuva
mu myoyo egya waggulu. Temuyina kubeera nga mufiirwa era temusobola kubeera nga muziyiza amakyusa ag'okufuna omujiji guno. Ne woobeera nga oyagala kugugoba ogenda kubeera nga ogufuna. Tewaliiwo kisobola kulobeera kino. Kye tulaba kati kwe kubeera nga tubayambako mu maanyi ago. Obubaka bwabwe bubasobozesa okusobola okubeera nga butuuka eri ebbanga eritudde mu mitima gyammwe. Era nga tugenda kwogera eri abaluŋŋamya bammwe n'eri abalongo bammwe basobole okubeera nga babayamba. Abaagalwa, mbayambeko okusobola okubeera nga obubaka buno butuuka eri entegeera y'obwassaalongo bwabwe engeri nga bwe babeera babufunye. Mwebale. Bw'obeera ng'okikoze beebaze. Era weebuuze ebibuuzo bino wammanga. Kiki kye tusobola okubeera nga tulaba okusobola okubeera nga tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mukadde kano mu kweyubula kwa sseŋŋendo n'okweyubula kw'abantu bonna abamutuddeko? Buuza ebibuuzo ebyo. Baddamu bwe bati. Okubeera nga ozuula nti toli wekka mu butonzi. Ekyo kibeera kituukiridde. Abaagalwa, waliwo okwasa kw'ebyama okuli mu kyama okugenda mu maaso nga mwe muli ebikolobero ebikadde ebizze bikolebwa, amayengo amakadde ag'amaanyi agadde gakolebwa ku sseŋŋendo eno. Mukadde kano waliwo okwasa ebyama nga baganda bammwe ku sseŋŋendo zonna mu butonzi weebali. Kyandiba nga bayinza okubeera nga okwaniriza kwabwe kuno kuyinza kusobola obutayanirizibwa na nkondere, naye abaagalwa tuyagala tubategeeze nti weekuli. Abamu ku mmwe mwandisanga vidiyo ez'enjawulo ku YouTube channel nga zirimu ebyombo eby'enjawulo ebyebongera mu butonzi oba mu bbanga lyammwe mu bifo eby'enjawulo ku sseŋŋendo eno. Weeyongedde okubeera nga waliwo okutegeera n'okumanya eri abantu abasinga obungi nti tekinologiya ow'ebitendera ebya waggulu yali yakwekebwa okuva eri abaana b'abantu. Naddala mu bifo eby'empuliziganya, engeri gye musobola okubeera nga muterekamu data ow'enjawulo, amasannyalaze ag'obwereere, enzijanjaba ez'obwereere n'ebyensoma ebyo ebitudde ku mitendera egya waggulu ebyakwekebwa muleme kubeera nga mutambulira mu kitangaala okuggyako kubateeka mu kizikiza nga babateekamu ensoma ze baabasigamu. Abaagalwa, bino bikwekedde okumala ebbanga ddene era ng'abantu batandise okubeera nga bayaayaana nga bakoowoola ebyo byonna bisobole okubeera nga bibalagibwa. Abaagalwa, kino kiraga okubeera nga mwejja ku njegere. Kiraga era n'abantu batandise okubeera nga bategeera nti si butuuze ba kibiina kye balimu, naye batandise okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya nti buli kinnoomu atuddemu amaanyi ag'obutonzi ag'ensibuko. Buli omu atandise okubeera nga akitegeera era buli omu atandise okubeera nga afuna okutegeera n'okumanya nti asobola okukyusa embeera yonna
ng'akyusa amayengo ge, ng'akozesa amaanyi agamutuddemu, ng'akozesa entegeera ye nga ye. Kino kyandiba mu ngeri ey'okwewonya oba okusanga omwagalwa wo omujja oba omulimu omujja oba amaka amajja. Amagezi ag'emitendera egya waggulu amajja geeyongedde okubeera nga gabeera malamu eri mmwe. Mu ngeri eno ne kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu mbeera ey'essanyu era ne musobola okubeera nga mutambulira mu mbeera etuukiridde. Kibasobozesa okusobola okubeera nga muyamba abantu ababeetoolodde mu byalo bye mulimu. Egganda ery'ekitangaala eriwanirira ekitangaala lyasalawo okubeera nga likola wamu nammwe, libayamba okusobola okubeera nga mukyusa amayengo ku sseŋŋendo eno muli mbeera yonna. Amaagalwa, osobola okubeera n'ekifaananyi mu mmeeme eyo nga olaba nga waliwo obusobozi obutaliiko kkomo mu nsi yammwe. Bino byonna byeyongedde okubeera nga bitegeerebwa era nga muli wano okusobola okubeera nga muyiga engeri we bikola, engeri we mulina okubeera nga mukozesaamu amayengo. Amayengo ago ge mulabanga ag'eddala nti gakwatibwako naye nga si gaddala, byonna kitangaala, si bya ddala. Abaagalwa, tugenda kubeera nga tubaleetera ekitangaala kino ekisufu era nga tubaweereza ekitangaala kino okuva mu sseŋŋendo ez'ekitangaala ku mitendera egya waggulu, nga tuweereza okwagala kwaffe n'okubazzaamu amaanyi eri mwenna. Kuffe ababeetoolodde waliwo abakulembeze abalungi okuzaama, nga newankubadde ebiseera ebisinga bayagala nnyo okubeera nga batambulira mu mbeera ey'obusirifu, naye nga temufudde ku ekyo ku mulimu gyabwe gyonna gye bakola. Abaagalwa, tusaba tubategeeze nti bakola omulimu musofu nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, be bano abazuukusa amaanyi ag'ennanga eri sseŋŋendo eno, eri abantu baayo, eri amazzi, eri enjazi, eri ettaka, eri empewo na buli kintu kyonna ekiri mu mazzi, okusobola okubeera nga bazuukusa obutukuvu obw'ebifo ebitukuvu ebitudde ku sseŋŋendo eno. Be bakola emirimu egyo n'emirimu emirala gyonna eri mmwe. Abaagalwa, kano kadde ka kujjukira kiki kye muli. Abaagalwa, mu kadde kano tuli kuwambaatira sseŋŋendo nattimba n'ekitangaala ekya zaabu eky'obwa Ssaalongo n'ekitangaala eky'obwa Nnaalongo ekyeyakayakana silver ekitukuvu. Era tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuteeka omuliro gwa kkobo ow'amazzi ogwa Ssaalongo Mukasa gusobole okubeera nga guteekawo enkyukakyuka mu mayengo ku sseŋŋendo eno. Abaagalwa, ekitangaala kino kiwanirira obujjajja bwammwe obw'okusaba n'okuteekawo enkolagana wamu n'esseŋŋendo endala ziyeyongera okubeera nga zikka wano, era n'abaana b'abantu musobole okubeera nga muzuukuka. Abaagalwa, ekitangaala kino kiwanirira essaala zammwe ez'obujjajja bwammwe mu bulamu bwammwe obw'emabega, musobole okubeera nga mutegeera nti baganda bammwe ku sseŋŋendo endala gye bali era basobole okubeera nga bajja wano, era nga kigenda kubeerawo,
era wekinaabeerawo ebyokulwanyisa byammwe byonna bigenda kubeera nga binaabuulibwa, bijja kubeera nga tebikyasobola kubeera nga bikola. Abamu ku bo bagenda kubeera nga babeeraga mu birooto, mu bifaananyi, mukadde kammwe aka meditations, era n'ebiro ebimu mu nsi yammwe ey'obuliwo bajja kubeeraga mu ngeri ey'obukkakkamu era etuddemu okwagala, era babayambe mu ngeri yonna esoboka. Abagalwa, twaniriza etteeka erya Nasara ku sseŋŋendo eno, era nga tubaaniriza okubeera nga mweyunga mu galactic family ey'obutonzi, era nga tuyagala tubategeeze nti tuli wamu nammwe. Bangi ku mmwe mutandise mulaba ebire, naye nga mu butuufu tebibeera bire, bibeera byombo byaffe, nga newankubadde tusobola okubikyusa ne bifuuka ng'ebire, naye bibeera si bire. Abaagalwa, ebyombo bino bisobola okukyusa okuzitoobwa kwabyo, era ne bisobola n'okuyita mu mazzi aga wansi ne byebongera mu njazi nga empewo. Mu ngeri yonna, oba kinene oba kitono, kisoboka era kiyina obusobozi obwo. Abaagalwa, bwe mbeera mwagala musobola okuyogera eri abaagalwa bammwe nti mubaagala, era bwe mbeera mwagala musobola obbagamba bajje mu ngeri yonna gye mwagala, mu ngeri yonna ebasanyusa, okusobola okubeera nga mukolagana wamu nabo nga muli wano ku Ssengendo Natimba. Mufune ebifaananyi mu ntegeera yammwe mukadde kano, era nga mulaba nga emigulu gyabwe girinnye ku ttaka lyammwe era nga mukolagana wamu nabo mu mibiri. W'obeera oyagala, osobola okubagwa mu kafumito, osobola okulaba nga wegguliddewo entegeerayo mu ngeri yonna esoboka. Osobola okufuna obubaka okuva eri bajjajjaabo mbw'amayembe amazadde era amalungi, baganda bo okuva mu sseŋŋendo endala, okuva eri omulongo n'okuva eri the Star Nation family, mu ngeri yonna gy'oyagala okubeera nga ofuna obubaka okuva eri bo. Gezaako okulaba ng'oyogera nabo mu ndaayo, yogera na buli kinnoomu gw'obeera oyagala okubeera ng'oyogera naye nga w'oyogera n'abalala abali mu nnyama nga bali mu maaso go. Weggulirewo eri entegeera eyo, era tuyagala tuyogera eri abaana b'abantu, muzuukuke mikwano, kano kadde kamayimusibwa kammwe. W'oba oyagala kuteebereza ejjenge ery'ekitangaala nga lyetooloola eri Ssengendo Natimba mu kadde kano, nga wokkiriza nga woozuukusa si baana b'abantu bokka, naye nga woozuukusa buli kintu kyonna ky'oyagala okubeera nga kizuukusibwa. Abaagalwa, temukyaliwo maanyi gakontana abiri, tewakyaliwo birungi oba bibi. Mulabe ejjengo ery'ekitangaala nga kitambulira mu bumu, nga kijjawo endowooza zonna ez'okunyigirizibwa n'endowooza entono ezo ezitudde wano mu bwesedde bw'emyaka. Mubijje mu biro byammwe, timelines. Mulabe ng'ekitangaala kijjawo
ebiro byammwe ebituddemu obulumi, ebituddemu empulira ey'okufiirwa, ebituddemu okweraliikirira, ebituddemu okulowooza nti temumanyi kiddako mu bulamu bwammwe, muggyeewo ebiro ebyo byonna ebituddemu obunyiikaavu n'okutya, embeera etuddemu enge, leka byonna biyozeebwe okuva eri ensi yammwe. Leka ekitangaala kyeyongere okubeera nga kyesolosa mu ngeri etuukiridde mu kadde kano, nga kirongoosa ebiro byammwe, si mu bulamu buno bwokka naye n'obulamu bwammwe bwonna enkumiruuti bwe muzze muyitiramu. Leka buggyemu obulumi bwonna, leka oweereze ekitangaala, leka oweereze ekitangaala era ebiro ebyo okuviira ddala ku mitendera egya waggulu. Abaagalwa, musobodde okubeera nga mufuna olufungo lw'ekitangaala olw'amaanyi gammwe mu kadde kano. Kye mwetaaga okubeera nga mukola kwe kulukkiriza, mukkirize mukole omulimu ogwo gwe mbeera mwagala. Abalongo bammwe bonna bakola wamu nammwe mu kadde kano, era nga buli kintu kyonna kigenda mu kitangaala, buli kintu kyonna kigenda okuviira ddala ku kakulenge kammwe ak'oku mutwe, ng'ekitangaala kyeyongera okubeera nga kyesolosa okuva ku myaliiro egya waggulu nga we kiyita mu mitwe gyammwe. Buli kintu kyonna ekizitowa kikyusibwa, buli kintu kyonna ekiyina empulire ey'ekizikiza kikyusibwa, buli kintu kyonna ekituddemu obuzito kikyusibwa. Era kkiriza ekitangaala omuliro gwa kkubo w'amazzi ogw'Omukisa gweyongera okubeera nga gukyusa amayengo gonna agali wansi w'okwagala, era olabe nga ekitangaala kituukiridde. Abaagalwa, kino kya busika bwammwe era nga ge maanyi gammwe, kubanga ekyo kye muli balungi kuzaama. Tubaaniriza abaagala mwenna, tubaaniriza eri obulamu obujja bwe muzimbye, tubaaniriza eri ebyo byonna bye musobodde okubeera nga mwerangirirako, era nga buli kiseera muzze mukikola. Ekitangaala kyeyongera okubeera nga kikulaakulana wano, obulungi bweyongera okubeera nga bukulaakulana wano, era nga olugendo olw'olufungo oludda waggulu abaagalwa terukoma, era nga lutuddemu essanyu buli lunaku. Tulaba obulungi bwammwe, tulaba amaanyi gammwe, nga newankubadde empulira eno yandiba nga si y'amaanyi mu kadde kano, naye nga tukiraba mu mmwe. Era nga tubeebaza ku buli kintu kyonna kye mukola abaagalwa, tubeebaza. Era nga tubeebaza ku ebyo byonna bye muyitamu, era nga tubategeeza tuli wamu nammwe mu buli mbeera yonna. Katonda atudde munda muffe alamusa Katonda atudde munda mu mmwe. Namaste. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.